tusaze okulaba ED wa Uganda Wildlife. So bakwano bange mujja kwebuza kifiko wano kiyamba buli nti Uganda is very beautiful nnyo. Mulimu abatono kala bajonoona naye abasobola okukolako abakozesa. ED nsanyuse nnyo okulaba byendabye kuzuya Entebbe wano. Amina sebo. Mbadde fan wa wildlife kuva mu buto nga nkyali mwana muto. Nasooka okujja wano mu 1986. Namezaako yona akyali muti akyali mulamu. So nesigala ndeeta family yange ne bakwano bange. But this time around neyanzanye mukisa gw'ompadde okujja wano kwetegereza. Era bwe mbanga ndi sinsiya njaga nti olugendo olunanzendula kuva 1986 n'okuva kuyingira kwa management empya oba gwe mbagiyita wa administration era bikyuse byo byakabi. Era leero tukedde kujja wano kuliisa ku bisolo bino kwetegereza ku lwansonga kino nnyo kubanga tutunda wildlife waffe nga naawe kyotunda okikola ki okirabako. Nsanyuse nnyo nsanze tigers bwaleeta tugenzeko mu lions eyo naye ndaba bwe zirya zitya zibeera zitya. Twagenzeko ku clinic waliwo esookera ddala clinic y'ebisolo bye bateeswala ebiri mu quarantine. So sekoze babirina covid naye sitidde nnyo naye ne banyija ne baŋŋamba nti ebijjanjabirwa bivudde mu nsiko ebijjanjabirwa bino ne biddizibwayo bira ne bitambula bulungi. Tugendako eno mu chimpanzees tuzirabye nazo. Wali chimpanzee esanze bayita ti buhabulwa simanyi oba kituufu bakine bwe bagiyita nga nenda bekola kyewaga. Ne tujja n'okupenga tribute ezakayono ne bakwano bange bano bonna bolaba namawulire ba melody. So anyway tukyatambula era gwe tuyimirizaamu akatono naye tukyalambula kuba ne girafu tubaddeyo eyo n'ebisolo bira tukyalambula nnyo neyanza nnyo mu kisogo. Naye naalira nayinjala mpasiho obaka Uganda Wildlife nti munnanga abantu bangi tebamanyi. Bannayuganda bangi tebamanyi osanga omuntu ng'ava kuno agenda mu mawanga amalala agenze mu kulambula girafu n'atamanyi nti ne Uganda tukola ki tuzirina. So bakwano bange abantu ku TV nze nga munnayuganda ow'omutima omunnayuganda mbakubiriza nti ebisolo tubirina ne wildlife tumulina. Tugeze kula tutumbula eggwanga lyaffe tujjumbira byemunoonye bunayireyo naddala wildlife tubirina wano bingi nnyo. So wane nebaziza nnyo mukisa. Amina sebo. Ne team yonna Mr Wildlife nkwebaziza nnyo. Musuuza Eric namwe mwakoze omulimu mulungi nnyo ne Dr Sebo nawe nkweyanziza nnyo. Bamitana nani board member. So tusanyuse nnyo kwera kuna. Sebo njagala kutwala mukisa guno nange okwebaza nnyo kubanga nkimanyi nti oli busy nnyo. Naye okuwaayo olunaku lwonna olabe nti ojja wano olage bannayuganda ekiri wano kikulu nnyo era tukwebaza nnyo ini. Nange no njagala okweyinga ku Kamiiri nkubiriza bannayuganda bannange nti mujje tulambule ensi yaffe Uganda kubanga ensi yaffe nnungi nnyo. Tutumbule obulambuzi obwaffe obwekinnansi domestic tourism. Abagenyi abanaabeebwe banagira wano nga batulina kyetukozeeko kubanga buli lwolambula obeera oteeka ettaffaali ku nsi yo kubanga bw'olambula ensimbi zijja ne tuba nga tusobola okukola emirimu mu ggwanga enguudo ne zizimbibwa bannayuganda ne bafuna emirimu. Kale kwegamba tulina okwekolamu ngaffe omulimu bannayuganda ffe bennyini. Kyobola njagala nnyo okwebaza Chameleon olw'okuba nti nno asazeewo okutwegattako okulaba nti tukolera wamu okutumbula ebyobulambuzi bya Uganda. Twagala tulabe nga tumutwala ne mu materekero g'ebisolo ebirala byonna national parks abe nga asobola okulaga bannayuganda bonna bafollowers bonna baalina abantu bamanye obulungi obuli ku nsi yaffe. Ate nga waliwo bagamba nti oba kiri expensive mu ssente nnyingi nnyo si bwe kiri. Kati nga wano okuyingira omuntu omukulu wetaaga omutwalo gumu gwokka. Omutwalo gumu oyinza okujja n'osalawo n'osiiba wano ne weeyagala n'obeera ku beach esingayo obuwanvu mu Entebbe eri wano Sebo nozo girabye. Waliwo awokusula, waliwo ebyokulya ebyokunywa, children play area esingayo obulungi wano mu Entebbe eri wano. Uganda yonna nga ejjakulamu eri reproduced wano nti ecosystems zonna oziraba nga wakatuuka ebisolo ebirimu. Kwegamba bannayuganda bannange tulambule ensi yaffe tulabe nga tuteekako ettaffaali. Buli oba olambudde oba otaddeko ettaffaali. Era twagala okutwala omukisa guno okwebaza Sebo olw'okuwaayo obudde bwo n'okukkiriza bannayuganda bonna abali mujje mutweyungeko tukolere wamu. Dr. Kamiiri abadde mu business eno for 20 years. Muleeta abantu ab'enjawulo ne mubalambuza ensi eno. Omanyi buli kimu kivaako n'entandikwa. Bw'aba nga babaddewo ensoli ezikoleddwa emabega ziyinza okuba nga weeziri
naye kati ffe twagala kutandika chapter mpya ffe tusazeewo twagala kukola na kamiliyoni kubanga twagala okutumbula yana Uganda kamiliyoni alina followers miliyoni 100 plus bwe tutandikira awo tuba tugenze wala nnyo kubanga kati nga bolaba COVID-19 yajja n'atuyigiriza nti tulina kutandikira waffe wano waka okulaba nti tutumbula ebyobulamuzi byewaffe amawanga amalala gabwe gali nga China ogenda wesanga abachina balambula ensi yaabwe bateekako ettaffaali sente ziva mu China mulimu ennyini kati naffe tutandike okukola ekyaffe nga bannayuganda tutandike okutumbula ekintu kyaffe nga tuyita mu bakamiiri nga tuyita mu bannansi bonna ne ba celebrities abalala tulabe nga tubunisa ekintu kino okumanyisa bannayuganda nti ffe nnyini tulina okulwana okulaba nti tutumbula ensi yaffe Uganda. So tutandise era tugenda kugenda mu maaso. Simple. Dr. Koze kyakya badde njagala kwongerako bange. Kino kyo njagala nkyogere nga ba Idi yakwasaganya bino bya wildlife mu nsonga zetuliko naye nange mbadde n'ekiteeso kyange tutambula amawambula ne bakutendera nti Eiffel Towers ne bakutendera mu Statue of Liberty ne bakutendera nti kagamba ekisinga okunnuma era kinaali agadde okwongerako mu kiteeso kagenge ndabye nti suggestion box ekyali walako ate nga guli wano mbadde nteesa yes mbadde nsaba ngampisa omulange eri ekikwatako tufunemu omukisa abantu bangi nnyo balandinga ku Entebbe airport awo ne bagenda mu Kampala ne balaba boda ne balya Rolex ne baddayo so ng'ate tulina ettaka lingi nnyo ku Entebbe road kati monument eno ennyini yazaakayo bwetebeeza ng'ovudde ku Entebbe airport nga balina bagimawuntinze so omulambuzi oli n'atunula n'agamba nti kino ki kibategeeza nti kimpanzi bagitazaakayo tuziina muki mu sanctuary kati Entebbe road muwanvu nnyo netumanya nti ate wali mubayita tuteesewo ba monument ya Rhino netwenga bwe tutyo tusuubira nteesa buteesa mukama wange era n'abakulu alanoza ensonga bajulidde bagiteebereze okutumbula obulambuzi kitegeeza nti tulina okwongeramu okulaga ensi biki bye tulina tulina okuba ensi yaffe abantu aliwo leero advantage because this is an asset to Uganda very willing to Uganda come up promote not vertical control you know neno waddala oba bakazizza mukazi ngamba si mukazi like sikakaze kano ate ng'olaba kana akagundi era n'enkyudi ekigwa ekintu kyawasiwaddala naye kibumba Melody kuwa kibumba kuwa yimbe kibumba really kati tuli bakabi chuma za amani kati Idi ya ngamba balitakanga hivi mbika jambo lyeboge yagala ku ayagala agirabeko woneno bisali yagala wa ate wamala atuyiwe mu fora bear imani The Russian have the cock. This is the emblem of India. So we have the pair, including the white one, which is an albino actually. This is the dominant color.
wano erutu yasowa Vayo nkulabe naawe. Otunuulidde yiye n'atera okubuuka. nazze omufunye bulungi nnyo. Aren't you too close? Nnyo nga 10. Kale ku ekifaananyi ekyo kya mugaso. Lwaki temuteekayo ngalo? Kasigala bwakateekayo. Ono bukambo bwalina faananyi aliwa Ulia sauti. Then atoja kukwata kana akati atoja kukwata kana akato omuwe akabira tebo katadde buli sauti good agenda kujja Ndowooza nga irange eryakamiri. tosobola omuwaako Tali akawunga. anti egamba bakimanyi bamanyirira bantu bafoka kale waliwo nawulugumira Nga alina obujogoyo. put one up here Tuza raise it up muto But the clear shots are down, like when you're down. Maintain up. oyo amanyi kamiri Beautiful. Kiganza kya gulunedi mukirabye omumwo kwata video ndi mumulete kena alabe banne. This guy is a little bit dirty, but we like being painted around the ears. Hello. Hello, Mr. Rhino. So these are called the southern white rhinos. They are the second largest animals on land after the elephant. Rhinoceros. Yeah, so in Uganda currently we have about 34 rhinos only. how much does it weigh? About 3.5 tons. What a feet. zerani cruiser nya So just like elephants, they are all now that they sharpen eaters, they rub over rough surface. Yeah. So there is nothing scientific about it.
because the protein that makes that horn is the same protein that makes our fingernails. The protein is called keratin. So there is nothing so special about that horn, but you wonder why people watch these animals down. Okay, where's the cameraman? Right here. So you can just be So kubahagurwa gorabye bamwita Aluma. So currently is the group leader. Yeah, this ensures that there is discipline and order in the family. Those who misbehave, he gets a stick sometimes and does some disciplinary actions, canes around. Yeah. So I'm going to request the doctor to throw over some food over the island. Wandibadde okwata omumiri asukira ebintu alina okukwata nga alina eriya. Hello. So chimpanzees are highly intelligent animals. They manipulate and they can use tools. So they will be able to get a stick and pull out that food. Hello. Don't give the sound. However, chimpanzees being intelligent, I wouldn't say they cannot swim, but they are very poor swimmers. So instead of us using an electric fence, we utilized this natural barrier. So we created an island all over. So these guys cannot. It's like an Alcatraz. Yeah. Engero oli ayimiridde eri. So those are Sylvia, because the big man is interested in something which hasn't come out. So the rest fear to come just in front. So you can give it that jackfruit. Hello. So the big man wants something. Hold on. Ogamba nabunye. So that's before this photograph take a nice photo. So to more space, just create space. Extend. That's oli wala. Ndi. Bana mbina. Wakasipa. Wakana ya bisi. Zizia. Nemu kwa kifanyanyi oba mukisolera. Ani akuba bifanyanyi. Ani akuba bifanyanyi. Amuwadde. Final guy name is Jack and Kuli alama byabuuza. Eri ekutwala n'emulago straight up. Tetwala omukono. Basooke baleke omuwongo. Nedas. Ofulukinze ekifo kyange. Nze yakudde eri mu maaso ne ggalirayo.
naye yandileseko gundi teyandirateeko gundi Maski. Nze mubi. Stuart tekusamba muganda wange.